Kusawa nyezi okumacha omukama oyo Nyimba Kabamba Iguru owokuna atuse ku ttiko ya St John's e Fort Portal okwebaza omutonzi olw'okumukuma ebbanga lino ng'alamula obukama bwa Tooro. Okusaba kuno kukulembeddwa Bishop Reuben Kisembo. Ono okubulira kwe tabadde na bigambo biwoomu eri abakulu mu gavumenti abeefunyiridde okulya enguzi. When you see ministers stealing iron sheets, I think that's not a good way of having good wisdom. When you see people eating our taxes alone, they are selfish and greedy, some of them, not everybody. That's not good wisdom, because they're being selfish and denying other people's services and goods. Thieves that even could be here in the public sector, stealing our money, please stop it. Those are bad manners. Ayogedde ne ku kyakasasiro yatta abantu gye buvuddeko ekiteezi era n'asaba bamusiga nsimbi okujja okubayambako ku kasasiro ayongerweko omutindo akolebwemu ebintu ebigasa abantu. We also want to ask us as subjects, as Ugandans, to be able to dispose garbage responsibly, sorting it, so that we avoid the Kiteezi incident that has happened in Kampala recently. We also want to appeal to investors who can come and invest with us to turn garbage into wealth. Turning garbage into wealth through recycling. Asimi mama w'omukama oyo Best K Migisa olw'okumulabirira okutuuka ku myaka gino. Wano wamusabidde omubeezi atandikire mama we Best K Migisa wamutuusizza. But also want to quietly remind the king that I think you need to get Omugo. Please think about that, because the myaka agenda yakora weitu tugonza kutunga Omugo kolera ku mutima kike kolere. But we also want to see you have Omugo. Oluvannyuma emikolo gy'okujaguza empango y'obukama bwa Tooro emirala gikoleddwa mu kikaali e Kaluziika mu kibuga Fort Portal nga gyetabiddwako abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'emitala w'amayanja. Reproductive Health Uganda Executive Director, you're most welcome. Omukama oyo mu kwogera kwe asaasidde abantu abaakosebwa amataba mu disitulikiti y'e Ntoloko omwezi oguwedde. Era wano wasabidde gavumenti okuvaayo bayambe mu bwangu. Nimpicha kuganyira kwanga aba bantu bisaza lya Ntoloko arakutalabanizibwa amazing. Ninsaba gavumenti kuteka entegeka yo kwirukira abantu baitu abanyakuli mukubonabona. Ono era yennyamidde olw'abantu abakozesa erinnya ly'obukama nga batiisatiisa abalala okubagoba ku ttaka ly'obukama. N'abagumya nga bwe watali agenda kubagoba ku ttaka. Tusaba muntu weena n'omu abarabinga abantu amataka g'okama tulibawenzeire. Wabula mwennyamivu olw'ekirwadde kya mukenenya ekyeyongedde mu bukama bwe era wano alagidde ab'amasaza okubaako kye bakola okukendeeza ku mbeera eno n'alabula n'abantu okubwerinda. Obulwaire bwa siriimu bukyalo kandi kiswaza kusanga nibweyongera. Ninsaba buli muntu weena anyakuli hano abakuru b'eddiini abebezi boona emyenda ya Tooro nywena kutwara obujunanizibwa kwijuka buli muntu weena ngu obulwaire bukyalo kandi tuyina kubulwanisa. Abantu ab'enjawulo baliko bye boogedde ku mpango y'omulundi guno. Omukama yayogedde ekituufu n'agamba mmwe abaagala byabufuzi timugenda ne mukozesa erinnya lyaffe ery'obukama bubi nnyo ntitugenda goba abantu mu mataka ate buli omu ali ku ttaka alibeereko ddala naye yewandiikise afune title lease. Na muno bwabalize habyemizaano okugamba ekizaano kya buhinga bakyombeke nnyo nk'omuntu mpulira omuhimbo gw'amaani muno naitwe byemizaano wano Fort Portal byajja kusemera bw'okuba obwire obumu tugenda buhinga osanga ekizaaniro kijwira amaizi. Obukama bukikozere kurora bwateka awareness ngu akako kaloho kandi bwongiremu n'amaani kurora bwateerera abantu kurora bakoraki bayerinda akahuka ako. Kandi ntugamba mukama amwongereyo mu maiso agutamba ahike emyaka ende ya mukama butekanirizo mu maiso. Omukolo gwetabiddwako abantu ab'enjawulo omuli ababaka ba paalamenti basentebe ba disitulikiti ez'enjawulo n'abagenyi abalala.